basindika n'obazaala yabasuula mu ebbanga ki? Yabasuula tuli wa wiiki 3 kuba omugenzi yatukoza bwatugamba. Yabasuula mu wiiki 3. N'osuula abaana lwakubanga okisudde nti balina obulwadde. Omulongo ono akuze n'obulwadde. N'azalira omwana mu mbeera embi n'omwana asangibwa nga n'ono omwana gwe tukutte Baby Angel Bambi alina obulwadde bwa siriimu bamusanga n'obulwadde obwo y'ensonga lwaki ali mu mbeera bweti. Naye ate mbadde nnyumizaako muwala wange ono nti okuba n'obulwadde buno ate tebasi eb'enkomerero bantu bangi basavaivinze bangi bakuze nga balina obulwadde bwe buti ne bakula bafuuka ddala abawala abavunaanyizibwa abantu bavunaanyizibwa naye nga bakuze n'endwadde eno. So olina gwe mwennyini okusooka okukkiririzaamu n'omanya nti tojja kufa. Mama yakusuulawo ng'oli wa myezi oga myezi emeka? Nga buli ba wiiki 3 kalina emyaka emeka? Kale olw'ensonga lwaki Katonda akuleseewo okuva mu bbanga bangi Katonda baatutte kibe bangi abantu abafudde bukyanga bakusula kasasiro. Mwali mukigendeddeko nti ebigambo bye tutaagala kuwulira mu bulamu bwaffe ate ebigambo ebisobola otukyusa n'otufuula abantu ab'enjawulo. Abasinga twagala nnyo ebigambo bitusuuta gundi oli mulungi olabika bulungi okola bulungi olina ekisa n'ebigambo ng'ebyo. Naye ate ebiseera ebisinga omuntu akugamba ekigambo ekikuluma kyowera nti kikunyize ekigambo ekigenda okukyusa okufuula omuntu w'enjawulo. Bakugamba nti oli mukodo togaba olina ettima olina empisa embi gundi wandinaabyeko ebigambo ng'ebyo muli olira nga kikunyize naye Bambi kifumitirizeeko era ogenda okirowoozeeko era ogenda okyuseemu kusira ngeri gye bakugambyemu. Ekyo kigambo kye weetaaga okwezimba era kigambo kye weetaaga okufuula omuntu ow'enjawulo mu nsi muno. Ebigambo bitusuutasuuta bannange ebigambo tebituzimba wabula bitukonya bukonya mu bulamu bwaffe obw'ensi. Mbadde wano nzijukira lumu twali mu ddwaliro ne Becky. So twali mu ka ICU ke yalimu olwo omwana gwe baaleeta yali kumpi naye ng'omwana oli asiza mu bakuba n'ekituli ku bulago ng'asiza wano mu kapiira nga tasobola kulya alira mu bupiira yenna nga ali mu bulumi tasobola kwogera ng'alinga eyagongobala bane yali mu bulumi obuyitirivu. Ne ntunda omwana ne ngamba Becky nti olaba omwana oyo gwe weebaze Mukama osobola okwogera n'ogaa nti wano wannuma. Weebaze Mukama nti gwe osobola okweriisa. Weebaze Mukama nti osobola okutambula. Ebyo byonna bibalize Mukama. Yolo omwana oli bw'ali yeegomba okubeera nga bw'oli era awo bw'ali muli awulira singa asobola okuba nga bw'oli. N'abantu abasinga muli mukomplaininga olw'embeera gye muyitamu. Naye olwo omuntu eyeegomba embeera gy'olimu nga gasinga nze nsobola at least okubaako nga bwendi. Bwe tuyinza okwebaza Katonda mu mbeera ezimu ze tuyitamu waliwo abazeegomba. Bane Katonda atukwatibwa ekisa era atusaasire. Okimanyi nti omuntu ayinza okukyawa n'agamba omuntu oyo yantama n'olabako nsobola omuwanirira amalosi nsobola n'omutta nsobola n'omukola kino naye ng'omuntu eyamutama bwebeera ebintu ebyo tamulabangako awulira muwulire bamumugamba bugambi naye ng'abuyinako obusungu gy'obeera amumanyi ne weebuuza obusungu abujjawa ng'oli agamba nti ekikazi ekyo bane ne bwe kirako njala kikola bwenti naye nga takumanyi takulabangako. Obusungu obwo obujja olwaki okayirwa kamali bw'otalidde bweba positi nga togyagadde yitawo tambula genda lwaki omira ku mudala gw'ennyama gy'otalya okusamulira amasavu leka abagirya leka abali empuuta bine ku mudala gw'empuuta gweyitawo tambula genda abagiwoomerwa gye bali n'abakyagala gye bali. So bannange ogw'omuze si mulungi gwoba olira nga ekintu ekyagadde tekikolera yitawo tambula genda leka abagirya ennyama eyo basigale ku mudala gwayo. Nekira kyembuuza mikwano lwaki ebiseera ebisinga twekwasa nnyo sitaani mu bintu ebimu ti buli kituukako mu bulamu bw'ensi weyo aba sitaani yakikoze aba sitaani yakireese. Bwe ddi omwana wo lw'omu mu masukaali omungi li lw'omugaana okutambula ekiro li lw'omumma ekintu naye ng'omanyi okiyina naye lwakuba nti okimumma osobole omugyamu omwana omugaso mu future. Lwaki ne mu mbeera y'omwoyo tekibeera bwe kityo? Lwo Katonda lw'aba alina otugayidinga n'atulemesa ebintu ebimu n'atuggyako ebintu ebimu n'atumma ebintu ebimu naye ng'akikuuma olw'ensonga ayagala ofuuka omuntu omugaso mu maaso eyo. Akikuuma olw'ensonga ye mu maaso alabayo alaba nti gy'olaga singa nakulekera ekintu ekyo togenda kutuukayo tojja kumalako na mwaka. Naye ne tuteekawo sitaani bulamu bwaffe buli kimu ne tuteekamu sitaani. Mu mbeera eyo nze ndo tugulumiza sitaani tugezaako omulaga nti alina authority n'obuyinza mu bulamu bwaffe. Tweggyemu endowooza eyo nti buli mbeera etunyiga abeera sitaani oluusi aba Katonda ng'alina omulimu gw'atukola. Mwali mukizuddeko nti okukola ekirungi oba n'okukola obulungi kiwa emirembe munda muyo. Keera ku makya lumu obeeko ekirungi ky'okola
keera ku makya obeeko omuntu gw'oyamba. Keera ku makya osanga omuntu yenna ku street, osanga omukadde ku street, obeeko ekirungi ky'omukolera, obeeko ne ky'omuwa, obeeko omuntu gwe weebaza, obeeko omuntu gw'otuusaako ekintu kyonna ekirungi. Ogenda kufuna emirembe mu mutima. Muli n'emirembe gy'ofuna, olina feeling gy'ofuna munda muli ng'owulira emirembe, ng'olinga ng'alina ekintu ky'owangudde, olinga alina ekintu kye weetikkudde, olinga alina ekintu, olinga alina omukisa gw'olonze oba gw'ofunye. Kigezeeko olabe. Baako ekirungi ky'okolera omuntu yenna yenna. Sanga omuntu yenna eyo gy'oli, baako ekirungi ky'omukolera. Bannange, nze ndowooza yenna gw'onookolera ekirungi, batiimu Becky oba okikoledde Becky, baako omuntu gw'okolera kyonna ekirungi ky'omukoledde, ojja kuba kikoledde Becky. Ogenda kubaako ne feeling gy'ofiiringa, eyo empulira gy'ogenda okuwulira, ojja kumbuulira era ojja kusigala ogaba, kigenda kuyingiramu osigale ng'okola obulungi.